These designs were done June 2015. They brought comments. Why didn't you people agree on the comments? Omukubiriza wa Parliament Rebecca Kadaga agambye ettiimu lino lyakolebwa ku kyalo Isimba mu Busoga newankubadde ng'enteekateeka zaakyuka olw'okubanga ettaka lyali likaluba. Ono agamba waliwo endagaano eyakolebwa ng'ettiimu lino litandikibwa emyaka ena emabega n'ekigendererwa eky'okuganyulwa mu Buganda ne Busoga wabula ng'eno yavoora. Damu yali yakubeera ku saidi ya Busoga nino bagati simanyi amayinja gaffe tegali stable ne bagitwala Buganda naye Isimba kigambo kya Lusoga. Kakati entegeeragana yali nti buli ekinakolebwa abantu abanakola 50% bajja kuba Busoga, 50% bava ku saidi ya Buganda. Ne baga nti ebizimbe byonna tujja kubigabana. Naye njogera kati ebizimbe byonna biri ku saidi ya Buganda, abakozi bonna bava ku saidi ya Buganda, teri bakozi bagenda Busoga. Bw'oba ovaayo regulo osanga basi ng'eva ku factory Isimba lwa Buganda. Tesalagako ferry kugenda Busoga, not even once. Ekireke tebaliyo abakozi bonna bali ku saidi ya Buganda n'ebizimbe biri ku saidi ya Buganda. Twagendayo naye ono nimbaga ati mumpe ku mbalira y'abantu ne beebuzabuza leero akubaga twalina abagenyi ne following. Kadaga agamba ayagala kumanya emirimu bwe gitambula ku bbibiro lino nawa obuzibu bwe bwava bano okuvoola endagaano. Ono kwogera bino abadde asiibula omubaka wa China mu Uganda Zhao Yali amazeeko ku ekisanja kye eky'emyaka 5 ng'akakkalabya emirimu gye. Yali asabye gavumenti ya kuno okulaba ng'essaayisira ku mutindo gw'ebintu ebikolebwa naddala mu kuzimba nga kwotadde n'obudde. Newankubadde bafunye okusoomoozebwa mu ngeri ezitali zimu, ono asuubiza nga gavumenti ebwegenda okugenda mu maaso n'enkolagana yaayo ne Uganda. I'm very happy and we are ready to share all the experience we have and providing any necessary assistance because we consider Uganda as a friendly country, Ugandans as our brothers, partners and friends. So we want to develop together with you and grow together with you. That's why I'm very happy during the last 5 years. Speaker era atugambye omubaka Yali bwe yawa district y'e Kagumba okusobola okugikulaakulanya. Nina igombolo eryali mu secondary school nampa obukadde 40 million ne tuzimba essomero e Kagumba. Nampa n'ebintu radio z'amasomero ne tugabira buli ssomero radio butono bawulizaako amawulire n'atuwa emipiira. Yampa obugaali bw'abalema eri abalema abakola business yampa obugaali buno buliko egundi buliko kariya bateeka ebintu abasoda oba kino bavuga ne batunda obunaabumpa nampa ne ambulance ezo eza scooter okusobola bagiyita tricycle emotoka wetesobola kuyita obugaali bugendayo so nampa obwo buna. Just the Nachibole, Dan Lukemwa, WPS TV, Parliament.